kakati Nuupu yo yavuluze nayo okulonda buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamu ezimba nyiiga kalubya amatama kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula eriye na position to obulu wabbibu nze na position to obulu tebwabbibu kubanga nze nafunanga 0 emu mwenda mu box nandi badde mfuna ebibiri bali ne bafuna ebitano. So abantu tebanonda ekirala bwe nali ngenda mpate najja na nkumbi tewali yantwala sajuza form era ndibyenkoleddeyo obukulembeze bwe nina deputy president banonda ku party ideology temuli party ideology kigamba tutotesa na government era party bwe nebe ngambye nti tesimye eno platform ejagenda maaso police kyeyogere kyalusoke si kituufu nti Mwanga Kivumbi balumba Tare Center no abasirikale abava ku Tare Center nga bakulembeddwa omukulembeze omu mu Buganda ate nga siwe Butambala ye alowooza nti bakuba emmotoka ye ngegenda ku Tare Center kakati n'agamba bali nti tulumbe bana baddukira mu garage ne babakuba kati nimusaba president ateekeo gye bayita inquest ebuuliriza kyekyaliwo ng'ogyeko Mwanga Kivumbi abantu abaafa omuntu bw'afa gavumenti erina okunnyonnyola yafaaki kakati eyo inquest ejja okulaga kituufu naye nekimugamba era nabano nkyogerera wano abakulembeze balooya abali musango guno balungi nnyo naye bagukutaddemu ebyobufuzi bw'oteekamu ebyobufuzi waliwo obuzibu abantu bajja kufiira mu makomera bajja kulwalira mu makomera nga ate kintu kino tusobola kyogera kubanga akaseera kaali kabbugumu kabyabufuzi naye ate nakuteeka mu mateeka okusobokedde percentage sigikakasa nti ntuufu sikola mu kakiiko ka byakulonda mwalimu n'obumulumulu n'obuntu obw'okubba obululu naye ate overall kana akalulu Museveni yakawangula mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda sigamba mu competitive naye mbaddemu okuviira ddala we gyatandika kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM abantu tebalonda bagwamu essuubi n'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza bubuuza nti baasa ekutwale wamu emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga abalala baba bugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula naye buli wabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamu ezimba nyiiga kalubya amatama kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula Honorable Mwiro agamba nti abasibe bali mu 1000 abakwatibwa mu kalulu ekyo kyo twakitaddeko essira era president akatakina mutawaana naye abasinga obungi babatutte mu kooti etteeka terimukkiriza kuta muntu ali mu kooti okujjako ng'asaba pardon mu amnesty oba mu constitution naga naye bubamu omutaddemu omutwe nekijjanga national issue ate gavumenti yo erina obuvunaanyizibwa nega nti ewulidde okukaaba kw'abantu n'abasibe naye nga balina okwetonda tebagenda mu bwegugungu. Message eri abantu tusuubira okola olukuŋŋaana gaggedde olwalwo abantu 5 okuva mu Uganda yonna n'okusinga ddala wano mu Buganda tulonde olukiiko olutono olunaatambuza ensonga zino abantu bazitegeere bulungi baleme kulowooza nti Nsibambi ye mugezi asembayo kubanga naffe tetumanyi na linnya lya gituuma wabula kikwatagana ku peace ne reconciliation platform abantu bayinza okuga nti ataawo muli nalo temutaddemu byankulaakulana temutaddewo okukwatagana ebintu byonna bikyatambula tukyafumba emmere bakyagisaaniika abantu tugumiikirize era tukisabire naye saagala kukyogera kubanga siri mwogezi wa State House olukiiko lwadde State House nga ye chairman ye president waliwo ebintu bibi bye sibabuulidde byayogedde mu bukambwe mu bulungi okubeera mu 1800 ne ba Bismarck twayogedde ne president essaawa 2 ne dakiika 4 ebbanga lyonna tugenze wadde n'abakulu bonna tatuwanga dakiika 4 so olukiiko lwayogedde ebintu bingi buli muntu yonna neyecca ate n'abantu abalala bangi temubalabyeko bifaananyi twabadde 17 ekifaananyi tulimu 9 kakati 17
banene nnyo mu ggwanga wano. Ate tuzibuzaako ki? Mbagambye eno platform y'abanakyewa ba mwoyo gwa ggwanga. Kakati bo buli muntu ajja kuddayo ku pate yayogere, naye pate gye tugenda mu maaso tugenda zituukirira nga ba stakeholders mu byobufuzi. Naye si bya bufuzi byokka, waliwo n'embeera eya bulijjo n'essanyu. Abavubuka si basanyufu, n'obukyayi ne babloga ababeereyo ne bavuma ono ne bavuma Kazimba Archbishop ne bavuma Kalidina ne bavuma Obwakabaka. Kakati abo bonna balina okwogerwa nabo tubeetaaga bajenizi tubeetaaga. So kakati ekintu si kya pate jenizi alina kibiina. Mu mwaka guno gwendabye president emirundi ebiri, niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3. Mu December nene mabega namulaba mbadde nze nkirimu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka, emirimu, obutakanya, okusosolagana amawanga, okusiba abantu, ebyo bibaddewo. Nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jalia City. Ne ngamba Abedi era naye najjayo ababe ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu. Era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki, twawangulwa. Nedda. Njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4. Mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne okwosa eggulo. Naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo, naye kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamemba ba parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde 3 abalondeddwa betwamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo. Naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize. Tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu, abalwanizi b'emirembe ne ba mwoyo gwa ggwanga. Naye twasinkana His Grace Archbishop Mugalu ne Interreligious Council neeyita ne ba stakeholders, ne tusinkana abakakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission ne poliisi mukulu bya Kagaba Habas. So ekintu kino kibadde kinene. Tubuuziza abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino nga tulowooza nti embeera weetuuse ng'omukulembeze abiriddeko emyaka egiwera 4 buli kiseera twogera ebintu bye bimu. Abantu naddala abavubuka bali mu makomera. Pulezidenti yaga nti bamenyi b'amateeka abaabuzibwa. Ffe tulowooza nti bayinza okuba abaana abato, emibiri gyabwe gibuguma, tebalina mirimu, tebalina ssuubi. Tusobola okwogera nabo ne bakakkana gavumenti eteekawo embeera ey'engabanya ya keeke kye bayita governance, nga tulowooza nti ba different stakeholders tutuule twogere eggwanga lino ligenda wa, oba tutudde mweya oba wa. Pulezidenti n'akikkiriza era n'agamba gavumenti ejja kiteekamu obuyambi obw'enjawulo kigguke. Kyewuunyisa nti buli roundabout erina ekimotoka oba ebimotoka ebya tiyagaasi ebipya. Ffe ab'oludda oluvuganya tetulina wadde kajiiko. Mukulu Ssennyonyi mpulira agamba nti abo beenonyeza bye baagala kufuna, naye bagamba Sirya ayolesa mubiri. Ffe ffenna twali tumanyi bwafaanana, naye kaakati mulaba bwafaanana. Naye okwo kuba kuzindira ku malaalo, abantu bafa. Nze Yasiini Kawuma taata we neiba wange Buyaaya wali, naye abaana be tebasoma bali waka. Naye oli agamba zimba kola kiki? Baatuwa ekintu ekigamba tugenda kulonda, kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Abantu ne bakanoonya mu bungi ne bakatukuuma, wadde ewaffe eri abo tebaalinayo wadde kikopo ky'amazzi kye baawa abantu, ne bakabala. Kakati tusooka kanoonya tetumanyi wetandikira. Kati bw'omala okulaba nti eyo y'embeera, odza ebigere emabega n'oteeka omutwe wansi n'oga nti akusinga akubya gw'olina. Era abantu bajja tutegeera luvannyuma akutwala ekiro musima ki bukedde. So ffe tetulina muga nti kwefunira byaffe, naye ate nekyo tekina mutawaana
kubanga abo bonna abagenze nange nga mwe tuli bannayuganda ekizibu mutawaana nti weefunirayo kyofunye nga bwe balowooza oweereza abantu oba lubuto lwo naye noga nti ate bali banoonya byakulya banoonya mirimu bannayuganda gavumenti erina obbawa emirimu nabo balina okulya n'okuweerera abaana baabwe naye bwe baba kufuna emirimu egyo balidde mu nsi olukwe eyo ye issue